Sali. Kankuwe. Batuwe. Mbakuwe. Abo abantu epuka nabo. Ne Johnny. Mary. Wange. Oli otya mukwano? Mulungi oli otya? Gyendi ddia ono maama Kabina. Banaye ng'asanze okuwuliza banaye n'omutima gunjeemuse. Bambi. Banaye ng'asanyuse. Kale nnyabo naffe tusanyusa okuwuliza. Kakati. Ennyabo. Nina boyfriend wange. Yamukwana 2022. Yakwana 2022. Kyakawunga ogutandika awo. Mwasisinkana wa? Owala. Okola mulimu ki? Zino mbale nakomyewo okwo mu kyalo. Okay. Ebirumirimu byagiramu nga omanyi. Ate ye akola mulimu ki? Ye supplier w'amanda gano ag'omusawo ye ng'agabiramo ebibanda biki. Agajja up country. Agajja kati emmotoka eyinza okujja nebakaggulu biki. Nereeta nemuwa mu kibanda n'asitookinga nga mangi kati n'asupplyinga bano bansaweemu biki. Yes. Kati mbadde mwagala kuba olwedde mukatuliki nani mukatuliki biki. Mwali mugenzeeko ekkata? Ndi ebiri. Kyali kitya? Okay. Kuba twali mu protector naye kyali fine. Twali mu protector. Okay. So kakati obuzibu buliwa? Obuzibu buli manisaliye. Emma animba nnyo kale. Ate nga pretendinga mbu anjagala biki naye nagenza ogendawo ku TikTok kuba yamanyize siri fani wa TikTok engeri gye mba bize biki. Yes. Nga yamanyi sigendayo mbeera nnyo ku WhatsApp, Facebook biki. Naye wamaze n'ogendayo? Nagenzeyo kunaadame nakangendeyo mukebereko. Kuba olwedde muyinamu ye. Ageze osanga buwala bwataddeyo buvidiyo biki kale nga binyiiza twali tugenda na mu Christmas wagenda mpuliranga nyiize. Ng'ate ne ku status waba nalabako status ng'ataddeyo ka budget yawe ezalinga 18 awe. Budget yaki? Eya Christmas. Okay. Ng'oli amukoledde dress biki. Ate nanamukoledde yansuubiza ye. Kati n'endowooza oba byange era nenkomentingako ne mugamba. Eyo gy'ogenda okunkolera. Olwedde yali asuubiza sente z'enzigi engoye tugende ndire wabwe mu kyalo Christmas. Kuba mu Lugwala babeereyo simanga nakasungulu babiki eyo. N'agamba abiki nagenze olaba Christmas etuuse tampadde sente animbye bosi tansasudde biki ate antise ngenze eggulu biki naye nsirika engeri gye nali mwagala ye. Ate n'agonda nnyo ye nga saanakukkiriza mbu asobola okunkiitinga. Olwo lwennyini olwa Christmas ndaba postinze bali mu birthday bali waka mu kyalo ewaabwe bali mu masanyu apostingo akawala ako kennyini nempula nga binyiiza ne mu flashinga n'akuba. Christmas yali alina okumpa esente nnyingi napereza 2,000 imagine nangamba tebasasudde naye bankuweyo 2,000. Kaakati omuwala gwe yalinga postinga mu vidiyo nga ye muwala gwali naye ewaabwe Nakasongola teyateekayoko nga bali bombi naye nga muteekayo yekka kati ku WhatsApp yo nga bali babiri ne ku vidiyo nga balimu babiri. Nezo nakayimba ka lutala akapya kano akaliko kati babongooteye nga ke bakozeemu nga kitegeeza bipya ye. Kati ne mugamba kawo okolula nyine olwa Christmas tempuli y'obusungu ampereza 2,000 sente teziwoza sibye na 2 byansuubiza byonna biyiye. Nangamba maybe toyomba tonyombesa biki najjako essimu nenzirako nemukubira nga takwata engeri gyantyamu kati nange nemwesonyimuamu awo nate ali awo nadamu nankubira awo nga tugenda mu lusooka oyankubira nenjogeramu awo era wankyanyize embanga musonyiwa ne wabeerawo sisita wange ayina enamba yeye. Nangamba ate mula biki bye yakoze kwanza ate biki ngene wange nagamba teri profile pic ku MTN nga yakublokinze nga yagimkwese. Kumbe eri balaba profile pic nga baliyo n'oluwala balinga abeekisinga ye. Nankweka eno nga nze kweyateera waliyo kike yekka kwe MTN nga teraga.
bana alina kuya screenshot n'akansindikira tenakola buli kyenalabalanga nange kimufowadingira nga sina kyenjogera wula nga nfowadinga yewuwe kati mukufowadinga nga yasirika nangamba Mary gwe kibenyiga mangu biki ne mu blocking ku WhatsApp mamisali nga mpulira obusungu ne blocking Emma ku WhatsApp wonna layini zonna kati nadde ndi awo nga ziringa oba mu 10 awo Emma nankubira neyeetonda nnyo nga omanyi byabasajja neyeetonda nempulira nga binyiiza nangamba omanyi kituufu nakola ensobi naye Mary ngenda fukamira ngenda kusindikira sente obeere mu kyalo ojje nkwetondera oddeyo yaba inazisindikira Saturday eri kati naye nalaba Saturday tenatuuka gyangamba okugenda mu tawuni ne mulima nti erinnya linnuma ne mugamba naye nangamba nyina ddikuulayo ansindikira sente bambi mugamba nti era ak'ebiri-6 nazisindika enkere ne mugamba Njagala za ddagala era nanteerako Saturday nga Njagala muziiza kiri ekyo genda mu meeting nga sinaba mwe bakwasaganya nangamba jjamu kufukamire kati nze neteekawo kyekyo erinnyo namwamba oli omuwala sina gye mulaza akyasoma nosoma Mary Njagala gwe Njagala wasa biki naate nze nga mwegaya Emma postinga tampostinga kyokka nze mupostinga byebyo so kati obadde oyagala ffe tukole tutya ekyensinga oyagala kuzuula Emma ekituufu wawaagwo omuwala bamuyita ani oyo gwapepeya naye sijja kulimba nze ndaba ku TikTok yaŋŋambe n'okungambala tanamulemeddeko naŋŋamba bw'oba oyagala ekyo enzaalire omwana naŋŋamba nze alyambiveeko kuba yaŋŋambako okufuna olubuto ne mugamba sisobola kufuna olubuto nga siina wendi nga ate ffe eno engeri ffe gye tuli Baganda saafuna olubuto n'ensira y'ewaka mbu n'etuula awo kati ekyo kyakulembeza mbu yaŋŋamba ozaala n'eŋŋaana kyokka omu yaŋŋamba mbu tata tayagala azaale kati bwe mwalinga mugende kata mwagendangawa mukaloji ewuwe togendangayo asuula ne boosi we Emma ono erinnya lye eddala yaani erinnya lye yaliŋŋamba n'engeri gy'ali mu lugwala erinnya lye Zibu bazadde bo babeerawa babeera eno mu kyalo gye ndi eno Luweero kikyuse ekikyusa eno kikyuse oyina emyaka emeka? Ina 23. Kyali mwana muto nnyo n'emikisa gyo mitangaavu nnyo tozannyire togizannyisa nagizannyisa ng'oli ku muntu ani serious nga Emma tokigeza n'omulundi n'ogumu. Njogerako ne mwami Emma. Munnange nze maama wa Maria. Maama wa Maria ekikyusa mukwano. Sebo emirimu gigenda gitya? Tambula. Sebo oyogera bulungi Oluganda anti nze sirina lulimi lulala lwemmanyi. Kati munnange nkubye Maria nti abadde mulwadde erinnyo baaliku. Naye njagala kwebaza weebale kumuweereza ku kasente kumujja mulimu. Bambi weebale nnyo. Amina. Weebale kumujjanjaba. Naye kaakati ensonga z'obufumbo muzoogerako ki mwana wange? Nja kundaba. Munnange nedda obanga ennaku zino abaana bazannyisa obulamu nze njagala mmanye nti Kamaliya kange kalina omuntu ddala ng'ozze waka nkulabeko. Twagala tukulabeko munnange. Kale nja kujja. Ogenda kujja ddi mwanange? Njabategeeza. Anti nze kyenjagala munnange saagala kuzannyisa mwana wange. Mu mwezi ogwokusatu kisoboka? Kijja kusoboka. Tukuterewo olunaku lw'onojja ne banno. Nande ngenda sooka nange nkofaaminga eno dde nimbategeeze namu. Kale kati abeewammwe bagambe nti mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 10 tujja kuba tubalinze era tugenda kulumakinga kuba lujja kubeera lunaku lwa Sande nga tuvuddeyo mu kereziya. Neesiimye okuwuliza mwana wange. Nkale sebo osiibe bulungi munnange. Nawe beera bulungi. Kale wayi Tewangambye nti omusajja wo tamanyi bulungi Luganda. Alumanyi naye tamanyi nnyo kale bigenze wala. Ebigambo mugambye bikakali nnyo.
n'engeri gy'abiddamu nga naye mubuza naye nze kye njagala okugamba ayinza okuba akufaako ng'ayinza okuba akwagala naye ayanguyirwa okubuzaabuzibwa naye mu byonna ensobi gy'otogenda kukola eri bulamu bwo kwe kuddira obulamu bwo n'obuteeka mu mikono gyo mbw'ogenda kumuzaalira mwana okumukakasa nti omwagala bw'aba tasobola kukulabirira wano nga tonnafuna mwana ali kulabirira mufuuse babiri basatu kale kyamugambako kwebyo ampa naye ze madamu sale kisinga okunuma saagala bintu bya cheating ebyo kubanga tuli babiri ate ne bwe kiba bwe kityo ekyo nakyo eyo indicator already eyakulaze dda nti sitajja kuba muntu mwesimbu kaakati omupiira guli mu mikono gyo mwana nga okusalawo osigala n'omuntu oyo asobodde n'okulaga ensi yonna nti ayinayo abalala oba natuuka n'okumbulookinga n'onkweka profile pic so kati ffe tugenda kukulekera gwe osalewo n'abawuliza kye banaakugamba okusalawo kuli gy'oli kale mukwano beera bulungi kale ddiya bannange lave eno erekulire kale mumuwulidde omukyala omwami yakonfamiza agamba agenda kujja kama mbaya akimaliriza nemama kika kya wano olunaku amangu ago fenga 10 tukulinze ogwokusatu abaayi nga tuvudde ku kyaki kulankyawa tuli naawe Okay, tumukadde kafa kukuzuula omukyala mumuwulidde bambi omuwala ngejala ajanyemu namwe muwulidde tukyagala entesa zammwe banafa bali ku WhatsApp Spalid agambye abadde Egypt nategedde nakafeero gamba wefuka gundi katukuyite nakafeero muva Egypt simutunakoko adirira president wa mitane vice president naba Egypt wa mita vice ndowooza oba simanyi kati mwite tutya nakafeero madamu nalebo abeera madamu nalebo ama muteese kingo ne mamizali mwe balikwereza nze namugwete bombo naye nze kyendabye mamizali omwami amwagala ayagala omuwala lwakuba ekiriwo nti nebyo omuwala byantayagala mukiitinga era ayagala kubeera mukyalo omwo ekyo kiyinza obutasoboka mu bulamu bwabwe naye ng'okumwagala amwagala kiyinza obutasoboka munna lwaki tekisoboka kazi tulina ebintu byetukkiriza mu bulamu tubalengera bannange Mama Kapina ne Jingo mwasuze mukyabali bannayi enzo oyo omwala kyemulaba kyalina okukola kintu kimu musajja abagata muliiko era akola ebimwongerayo mu maaso kuba nze siraba kiddako kufunira ennamba ye yamutetenkanye yalina ekiddako ono American Height adije bakatadde mu luweero bamisalize ndaba omusajja oyo tagenda kujja era oyo omukazi akole bubye akitegere nti omusajja tamuliko wadde amufaako nnyo naye ye amuteze akanyeebwa amwagala amuzaaleko omwana amuleke ng'abona ye nteesa yange omusajja amwesonyiwe abayi kati mumuwadde maanyi omuwala ebyesonyiwe abeere naani kati omuwala kyemugamba amaanyi asseeyo matono nga wapima alaba oba anaafuna n'omulala ono promota Shafika Shanti mu Santos ke birthday boy tawo mukubere ne kayimba ka happy birthday by Palaso kayanza happy birthday tugendera otofaayo tukagendera mu birthday to you sali mwebale tuweereza naye kyeŋŋamba omwana omuwala oyo wadde omusajja agambye agenda kujja naye nzikiriza yetewa amaanyi owulira nga kibulamu nze nandigambye teyeemalira ku Emma abeere ng'ayiiya ekiddako nga bw'agumiikiriza obwo alaba ekigenda mu maaso eri Emma asigadde ne mami Elvis anayinza okuba yenjogera ye nga Emma bwati bwayogera muye bwennanga abantu b'engulu eyusi bawogera nga abatali serious ate bannaye mbadde tutegedde nti oluganda lwe luli awo lutyo si lulungi nnyo kale nzikiriza ye akkiriza ayinza okwakkiriza munne tomanya buzi kwa musajja omusango ekintu okutimbagana banne abalala nze nange kyendabidde ddala nga abagisa bugesa alabe nedda mukwano tugereseza kunzera ku 96.3 BTFM ekintabuli ky'omuziki